emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebirala we bitulwanya abakazi embaga zipata zitugatta eno ye saawa ya pate gwe gyosanga obuzina bule budansi date bino bidansi date mikolo badda n'obukondo ne twesudiya akayimba kano emikolo gituuba katuwubira mu covid kituufu mu covid yawo katuwubira mu covid naye akayimba ako katambula nnyo abaana bakakolako challenge jukira nti akaseera ako TikTok yali akatandika kukola ki yali akatandika kutandise kati abaana nabo abaana babakatuulamu nabako waliwo n'omuwala yani ono Muna 256 namulako nga akatundeko baana bangi ba TikTokers jukira nti be baana abasooka emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka zipata zitugatta eno ye saawa ya pate gyosanga obuzina bule budansi date bino bidansi date mikala banda n'obukondo ne twesudiya mu bulitika ky'amazina abamaganda ne kadodi ne bagawanika gyosanga bamaswaba ne seka kidongo kivuze teyasigadde mu ndweka everyday Saturday every week check my calendar every month Monday to Sunday tuba mu kuvimba mu kibala nga tososodde myaka emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we nakula n'abayimbi ngani nakula n'abayimbi kuba okuva nga ndi mwana muto nasooka nembeera ne ba Radiant Wizo kubanze nali muyirivi nga ba Radiant Wizo abo kale baali babeeranga eyo Nyanama kati Nyanama wali eri ku Nyanama 13 nga gye babeera nga tugendayo ne tukiringa kale ne tubakolera emirimu ne tubooleza engatto ngolinga myaka emeka nga ningawo mu myaka nga 14 awo ne Mary Butter alinga muganda wange alinga sister wange kuba twava wala nnyo n'essaawa zino kubanga Mary Butter kumpi alinga sister wange bw'oba omukubiddeko kasimu okuba emirundi ng'emeka okukwata wemba nkubya akasimu ke n'alaba nti ne namba ya Sema n'eddakiika teweeradde sekendi so takulinda kuba gwakubiri gwakusatu kukwatira omundi gusooka era omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyondo Media. emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi embaga zipata zitugatta emikolo gituuba buno bubaga butuuba ebilala we bitulwanya abakazi embaga zipata zitugatta bampita slashi Mr. Mikolo ekinzunza ku Bulaya n'onyamane bebi ne wola banyirira tulya bikoko bakubalaya banya kitoko ngwe ogamba otya slash ne bulungi hitmaker emikolo yaman emikolo gituuba tegwali mwaka 2019 nga tuyingira covid yawo soko obuze koyo ali ku mukutu abatulaba ku Nyondo Media abasiraamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abakatuliki Christianity mwena abalokole mbabuuzaako mukama yeebazibwe amina nze slash the age yeah amanyi agewaka amanyi agewaka bampita Semakula Julius Semakula obeera kojjango obadde okimanyi toli mugave
ndi mugave nyinyi ati wewangulidde olukaaga kuba kojjawo omulaba otandika ne ssente. Anyway, manya yenze Nyondo Rosette nga ku mukutu ogwa Nyondo Media kwensinzira nembeera nga ate nkuweereza yonna gy'oli oli Dubai bananga bali Dubai mbatumiddeko nnyo mikwano mbaagala nnyo kyemukimanyi abaana bali South Africa bali Saudi Arabia muli Omani muli Qatar abali Uganda namwe batumiddeko kansuso abali Canada abali US yonna gye muli nga mugobera omukutu ogwa Nyondo Media mbalamusizzaako nnyo onako olwaleero oba ntereeremuuko okkirizibwa bagamba nga tonnafa teweevuma nsi. Nzijukira akaseera ako bwe twali tugenda mu COVID akayimba kano emikolo gituwuuba katuwuubira mu COVID. Kituufu mu COVID awo katuwuubira mu COVID naye akayimba ako katambula nnyo abaana bakakolako challenge. Jjukira nti akaseera ako TikTok yali akatandika kukola ki? Yali akatandika kutandise. Kati abaana nabo abaana abakatuulamu nabako waliwo n'omuwala yani ono Muna 256 namulako nga akatundeko baana bangi ba TikTokers. Jjukira nti be baana abasooka okubanga bakosa TikTok. So naffe ne tugenda nga tukanyumirwa naye ate twali tetumanyi yali akola ki? Wa wasooka n'ota video, audio, video wamala ebbanga lyaliddeneko. So ne katambula abaana bakakolako challenge, ne bakakola mu challenge naye nga simanyi nti oba lulica nenfuna omukisa n'ensinkana hitmaker. Emikolo gituwuuba nsanyusa okukulaba once again. Nange nsanyusa okusanga nnyabo. Omanyi abantu abasinga bagamba nti limba oluyimba si lulwe abantu balaba oluyimba n'avaayo n'alwesibamu naye osuso n'obawamu akapeera bongeremu chorus yokka. Emikolo gituuba. Chorus, yes. Yine emikolo gituuba. Ebirala we bitulwanya. Abakazi embaga zipate zitugatta. Eno ye saawa ya pate. Saawa ya pate gyosa ng'obuzina buli budansi date. Era nga takkiriza. Era nga tokkiriza mukwano gwali ku Nyondo Media obeera olimba. Oluyimba olwo olukolera wa akaseera ko wali luddawa? Akaseera ako oluyimba olwo nali ndi Qatar Doha. Nali ngenze kweyiya era omanyi. Yensonga lwaki mwali mweno verse egamba nti nagenda Bulaaya kunoonya mane. Ekinzunza ku Bulaaya noonya mane. Aha. Nembagamba ne olaba tunyirire Bulaaya tulya bikoko. Nenga kituufu. Kubanga like Bulaaya eyo kale oba ng'ofulumyeko Uganda emmere eyawa neyaffe tebanyangu kulaba. Naye ate enkoko boli ebijanjalo byabwe musiza bawala bona ddala oli mutuufu. Kati ffe twalyanga enkoko nga tugyevuma tugikooye kumbe ekola ki? Etunyiriza bunyiriza. So kati batubuza bannange mukozesa ki mweziga kaziko kikumbe enkoko ekola. Enkoko yenyiriza. Buli lunaku nkoko waliwo eya supu enjoki. Kati sokoleke ogeze wilaya kola sente. Ng'okyali Uganda eyo idea ogine y'okuyimba oba ya developingire eyo ng'omaze okutuuka ku kyeyo. Kati nga nkyali Uganda nze nakula n'abayimbi. Ngani? Nakula n'abayimbi kuba okuva nga ndi mwana muto. Nasooka nembeera ne ba Radiant Weasel. Wanze nali muyirivi nga ba Radiant Weasel abo kale baali babeeranga eyo Nyanama. Kati Nyanama wali eri ku Nyanama 13 nga gye babeera nga tugendayo ne tukiringa kale ne tubakolera emirimu ne tubooleza engatto. Akaseera ko ng'olinga myaka emeka? Nga ninga awo mu myaka nga 14 awo. Nali muto 14 15 nakayingira senior wanu ebyo ebiseera oba naye kati nembeera nga mba radio ngera ndaba bye bakola era omuntu aba n'ekintu ng'olina talent olaba bulabi ekintu n'omanya kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati kituufu then n'okola ki kiba kikwanguyira kale kiba kikwanguyira okukola kati we navaawo mba radio nenkola ne Mary Butter. Nemberanga ne Mary Butter. Mary Butter alinga muganda wange. Alinga sister wange kuba twava wala nnyo nnyo. Nessaawa zino. Kubanga Mary Butter
kumpi alinga sister wange. Bwoba omukubiddeko kasimu okuba emirundi ng'emeka okukwata? Wemba nkubya akasimu ke n'alaba nti ne namba ya Sema. N'eddakiika teweeradde sekendi. So takulinda kuba gwakubiri gwakusatu okukwatira omurundi gusooka? Era Merebato oyo naye yakola kinene nnyo kale. Nabeeranga naye nga ndabe ng'ejjakola ebintu bye, nga ndabe ng'ejjayiyamu music, ng'ejjamu iriba gyakola ki. So ideas naziina naye kati mu kampu ye nensooka ate ngenda eddoho ekkata okunoonyamu ku ssente. Kati nali ddoho eyo. Doho ogenda mu myaka ng'oli myaka ng'emeka? Eddoha nagera nakamala senior 6 nga n'ebibuzo tebinnadda. Tebinnafuluma. Nze n'empitamu. Kati nga togenzeko mu studio okuproducingayo kayimba konna? Nga sikolangako luyimba lwonna. Naye nga mu mutwe ekirowoozo okirina one day nja kuproducinga akayimba? Bino ebya backingi mbusimanyi tugenze netubackingamu ku bayibi biki twabikolanga naye ng'era siffe bali ba backup artist abali main. Nga musasulwa? Twali tubuweebwangayo ku ssente naye ng'egyetaali bizinensi tebaatuwanga musaala, baatuwanga akasiimo. Akasiimo. Kati nengenda eddoha, kati nkola eddoha eyo nga omanyi Buwalabu oba Bulaaya oba ewantu wonna ng'okuba ekyeyo bintu bingi bye muba mukola. Kati eddoha ntuukayo nga waliyo Abanigeria bangi kata n'Abana Kenya n'ensi endala nga bo music industry yayo ey'abaana abaava mu Africa eboominze ekola nga bakizimba dda. Kati nze ntuuka ndaba opportunity kata nga ndaba wane kata wano wetutandika omuziki kintu kiyinza okukola kuba abaana bayagala ng'okyakala naye nga tebalina bayimbi baabwe. Kata wali okola mulimo ki? Ekata naliko mu security, nakolako cleaning. Wasookera mu ki nga wakatuuka? Nga nakatuuka bwe nti nasookera mu cleaning. Nga basasula mmeka omwezi? Omwezi baatuwanga siringi 600 gye 600. Eziringa ze Dubai? 600? Baatuwanga 600. Bazita batya sente zaayo? Kata riyal 600. 600 kata riyal 600 ye 600. Baatuwanga 600 naye ebintu bakuliisa buli kimu nga bakikuwa. Naye ebintu byatobamu byakutobamu era obimanyi. Naye bulijjo okumumalawo omwaka era bagenda batopinga mane mpaka yokumokola ki okulwawo. Gyokumolwawo mpaka yetwakyusa wenakyusa nengenda mu security. Linda mukatono. Dubai tulina engeri gye tusulamu tulina zi bed space. Bed space ogimanyi bwali ogiwuliddeko? Imanyi bulungi kuba nze teri kintu nkuba kyokyayogera nga sikimanyi. Kata gyekiri? Gyebiri. Bed space gyeziri? Nosanga nga wansi waliwo ekitala niwano waliwo. Nosangayo abafumbo ne bakola ebintu ebyo. Eyo flat yaffe Doha. Kata ne Dubai tewali njawulo? Tewali nnyo njawulo y'amaanyi. Bed space zibeera ya apartment, studio room, kisinzira ku ssente zo. Ogamba nze omusaala mungi sofuna studio room ne weeyawula. Mba ng'okyeyiyo ogidde kati nga twagiraawo oyingidde 600 tosobola ate gipangisaako bed space ya 5 oba 3. Osooka n'opimamu n'oguma. Okubeera mu accommodation. Mu accommodation n'obeeramu awo. N'obulamu ne butambula mpola. Kati abaana obasanze already music industry weeri etambula. Industry ya kata ey'abaana abaava ebweru wa kata katugeze mu Africa yali etambula nga Abanigeria bakuba music, Abana Kenya, Abana Ghana naye nga Abana Uganda nga studios mweziri club za kabi tezimanyi zeno Uganda naye nga abaana abayimba tewali nga batono Abana tewali bayimba. Kati awo nenyingirawo nayinanga abakyali bange kwalingako Aiden ne Soulo kale tewasooka kubeerangawo embassy. Embassy tewali nkati abo bagayi nga bakwasaganya ensonga ezimu eziruma Abana-Uganda. So nembaga mwana waliwo wane ensonga gyendaba wano tukuba music like abaana baagala okukyakala naye tewali bayimbi ate nze nsobola okukola ki nsobola okuyimba. Walingawo ne gayi bamuyita Mulongo nembabuuliramu awo idea ne bagiteeka mu mutwe. Kati nali ndi awo lumu nga nsanga Omukanada omuzungu. Kati Omukanada nali nina Chali gwentutte nga yajja n'akayimba ke Muna Kenya ayagala recordinga video ayagala shootinga video.
Kati tugende wo mu Canada nga ayina buli kimu naye nga talina bayimbi. Ayina studio, ayina cameras, ayina buli kimu. Nga talina bayimbi. Nangamba okujja ko muzze okushootinga video naye noonya bayimbi omanye okuyimba. Kati nze ng'omuntu afata money nendabirawo wano nno waliwo ki? Waliwo business. Nengamba newe twabanga e Uganda mu camp za Mary Batam za Good Life biki twayimbanga wadde kale sa recording ako naye nsobola. Yes. Nga mugamba sebo nja kusobola okuyimba. Ngamba ono osobola nti nga nteerayo engoma. Oyanteerayo track nga njiyimba. Ntandika n'akayimba nga bakaita Shy Girl. Kati we nakuba Shy Girl engeri yali mu Canada akayimba ka Luzungu. Nangamba ojja kusobola. Ojja kusobola okuyimba. Nampa offers awo, ampa studio time. Nga nyingira kintu awo ng'asaaga. Era omanyi talent omuntu aba agiyina ekintu tekikola kikyekola kyokka. Tekiba kyakukaka. Kati ng'akayimba ke twarecordinga nga ndaba kale oli flavors zaffe ne touch yaffe ey'Abafirika ng'egyali mu Canada. Nganze omuntu saamatira ne mugamba ekintu kino njagala kitwalako ewaffe bakyongeremu kuki kumaanyi ku art yoweeri ewaffe tukwatagane naawe eno. Kati olwamala nga nsooka nfunamu ka vacation ng'okomawo Uganda nga ngendewo Atini ebiseera ebyo yali akyali mujja live. Atini muwuliramu idea yange nga Atini tukolaawo Shy Girl nga musabula. Agenda atya? I'm in love with the Shy Girl. With the Shy Girl, the one and only pretty girl, yes she my girl. Kali nga ka Luzungu. Kati nga Atini akakuba akayimba kanyuma. Nga nzirayo waggayi nga asanyuka. Akaplaying akamunyumira. Yampa ne sente za video Great Make yagikola. N'ogikola. Nangamba. Olimba olwasooka mu bulamu. Anyway, nga lukyali ne hitmaker / The Age. Lwaki The Age walyongerako? Anti kati woba okola ekintu olina otuuka egitegeeza akaleberebwe wasemba. Kati oli kaleberebwe. Kati woba okolanga ekintu erinnya lyange eritegeeza olina okikiggusa. Kituuka kaleberebwe. / The Age. Njagala kubajjukizaako Abannyondo Glim abakola ekizigo ekiyoyota olususu. Mwana wattu nga bonda bwenfaanana abali bandabyeko before nga sinangosa Nnyondo Glim mummanyi ne bwe nali nfaanana. So kati mulaba nti ndabika bulungi nnyo siwe nti bwe nakola ki bwe nali. So yenze ekyokulabirako olina black spots, olina pimples, olina namakula, olina smabi namusuna, kale any skin disease. Abasajja abalina semakula. Yes. Baba bana semakula. Abasajja kyeka baba bana semakula kuba mpulira namakula. Ojja tuveeyo kubea akalango k'abawalabu. Musajja balina semakula. Abasajja abalina semakula. Mujje wa Nnyondo Glim. Bafune ekizigo. Mufuna akazigo. Kibayoyo. Tekiswaza omusajja okubanga olabika bulungi. Tekiswaza. Tekiswaza. Tekiri mu sitaani. Ate abakazi ennaku zino oba ensangi zino baagala nnyo abasajja nga balabika bulungi. Era. Totugenda tunulanga zike mukwano. Era ogende ku mwana w'omuntu ngabe njalisa bakaddeeti. Ogenda tiisa abako. Tambuleko watu tugendeko wali eri. Yaki bola kati waliwo abasajja abamu nga emikolo bakola gya vidiyo. Babagana ogende maka. Olw'endabika. Naye nga kiki ennyo ogaana ogende wako olw'endabika nga Nnyondo Glim waali. Mutunoonyeko nga muyita ku namba y'essimu +971 524 680 eyo eri ku WhatsApp. Eya wano e Uganda mujja kutunoonya ku +256 756 15 08 11. Era mutunoonyeko ku social media handles zaffe zonna ez'enjawulo, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, yonna gye tuli tukozesa Nnyondo Media. Pozi nammwe abaagala okugula amataka nga mwagala okugula ettaka oba ogula ku nnyumba eziwedde, mugenda kutunoonyako aba Nnyondo Estate Experts tubakoleko. Ebintu byaffe biri ku musingi mwerufu. Munoonyeko nga mujja ku namba z'essimu ezo zembawadde, mujja kuba nga mukola ki nga mutufuna. Kozi nawe wenna ayagala okutuwa business endala yonna era ayita kozi namba z'essimu obere ng'otukola ki ng'otufuna. Tukomye nga omuzungu amaze omutwalira akayimba mutwalidde akayimba Shy Girl akawulirizaamu Great Make yakakola
kamunyumidde nnyo. Omuzungu atandise okumpa offer. Omuzungu yali amanaging club emu mu Doha. Atandise okumpa zi offer awo aba Nigeria be yakolanga nabo abanconnectinzeeko. Abagambi waliwo omuyimbi okuva e Uganda naye ayimba bulungi. Naye tumusembeze atandika okukola. Kati awo ntandise okikuba. Ngendanga mu zi night z'aba Uganda, ez'Abafirika like aba Nigeria, Abagambia, Ghana. Ntandise okukola nkola. Ekintu ndaba ate kati kikola ki? Kitambula. Kati we naddayo e Uganda. Nakola oluyimba baluyitanga nze ndi Musama Sekweka. Olukola ne Shamike. Kati awo nkoza akayimba akala bakayita ndi Musama Sekweka. We nakuba akayimba ko katambula nnyo kagamba nze ndi Musama Sekweka. Nkola manene njoga. Nze ndi Musama tonzoleya. Abaana nga batambuza akayimba. Doha wonna ne Dubai kasaze. Nengamba kintu kikutawo ntandise ofuna emirimu. Nsachuyite envudde yaawo nfunye owa watchman mu company endala. Tugengera obimanye nakasente kagize. Tutandise okitambuza kati wabangawo DJ wange bamuyitanga Rex. DJ Rex nga ina ne studio. Atukoze studio yawe yaffe DJ Rex. Kati ngoli omuzungu omutadde. Kati omuzungu yatuuka n'addayo e Canada. We yaddayo e Canada. Kati waliwo ebyamukwatakwatamu awo n'atadda. Kati bagayi be yaleka ku management eya clubs eyabiki. Nabo ebintu ne bitandika nga naffe tusajja kudde tutandise okukuba ekintu kyaffe. Kuba nakolanga ne DJ Rex oyo. Kati ali luddawa? DJ Rex akyali kata. Kuba DJ kati w'amaanyi nnyo Doha. Tutandise awo kikuba ne Rex awo. Kati lumu ngera omanyi omuntu alina art. Lumu mbeera ku simu nga omanyi. Nga omanyi obeera ku social media oba olaba ebitambula e Uganda ewaka. Kati Kenzo saga ya Kenzo ne Remo okwekyawa. Rema nga akubawo embaga. Kati Rema we yakubawo embaga. Abantu ne batandika okugamba tuli eno emikolo gya Hamza neki ne Rema gituuba nkalaba kagamba ako emikolo gituuba nga buli omu agatuli eno emikolo gya Rema ne Hamza gituuba emikolo gya Rema ne Hamza gituuba. Kati naye awo ne Rex nga Rex aplayinga awo ekigoma we yaplayinga ekigoma soki ya bisi yali akikubye nga ntuuzaamu akantu awo emikolo gitu nga mpulira akantu kakola ki katambula ngamba Rex omanye ekiriwo nti antiteekayo naye sagamba ate kiki nti tulina oyimba ku mbeera eno eriwo kuba abantu emikolo gikola ki gibawuuba bali eno badde eno nga nteekayo nga teekayo beat nga tulikodinga luyimba oluyimba tuluta byaffe nga bulijjo we tukola. Kumbe oluyimba lugenda kola ki? Lugenda tambula. Kati mba ndi awo ng'abana Kenya batandise dukola mu challenge bateekamu omusajja nga atambuza emmere katambula nnyo akantu ako ng'agenze ku mukolo akutte soda muno mu maviivi. Kati bategeera batya emikolo gituuba abana Kenya jukira abana Kenya abasinga music wawe bamukonsuminga Uganda. Okuba ekyo ekintu kikayanya abantu naye abana Kenya bawuliriza nnyo muziki gwa wano. Kyengamba bamutegeera bansonga tuli ba neighbor. Olulimi balumanyi. Era abana Kenya Kiswahili era Omunyakenya waba kubuuza agamba sebo oli amatooke biki byonna babiwulira engeri olulimi gye batambula. Kati n'abaana Uganda nga batandika okukola challenge omusajja oyo atambula yasinza otambuza akantu ako yali ku mukolo ng'akutte sowaani y'emmere eyina obusozi ng'akutte muno chapati muno mulimu zisoda magulu mwonna mulimu ebyokunywa wegamba akavidiyo ne katambula nnyo. Kati nali ndi awo nga Benoni wa Songs Avenue apostinze ka video ako. Nali ndi awo nga ba KFM bapostinze ka video nga abantu bangi buli omu ndaba ateekayo emikolo. Angamba no oluyimba luno lutambudde. Lufuse ensonga. Kati oluyimba COVID ajja. Aya. COVID wajja.
twali tulina pulaani zaalo nnene covid azirinnyamu jukiranga tebakkiriza kutambula music tebakkiriza muzannya like nga okola performances nga tuli waka tubeera ku masimu Lulimba nga tulutambuza ku masimu mpola mpola nakolanga n'omuwala promoter bamuyitanga Sauda naye annyambako awo kati olwamala nali ndi awo neebase nzuukuka ku makya nga ndaba DM like ku Instagram nga ndaba Crystal Panda umanyero kubuuzaawo remix nagiwulira kati Crystal Panda tukola oluyimba lwatambula ati ne yalumasteringa nalumixinga kati nali ndi awo nga ndaba DM yani ya Panda ngamba Panda omusajja ona ow'amaanyi bwati nga nesunyeeko nnyo okwogerako nange nga mugamba Uncle Panda ki ekiriwo nti tewali baaba ogamba otya nti ndikkiriya nga mugamba yenze ow'emikolo nga womanyera ebintu byafata nga mugamba mwana akayimba kanga nti wakalabye nti akaseerako Panda yalina oluyimba Panda yali akubye alina kyolina omumanya alina ebiruma abayaaya akaseerako yali amaze okikuba Panda yali akubye kati nga mugamba Uncle Panda tukole remix naye teyali mubi ngamba ize mwana kangene njituulemu nga mugamba kati gwoli eri yali eno nebagatta nekolebwa video lwaki yakolebwa weyagiwuliramu nagende wa Atini nangamba ntaddemu naye kati Crystal Panda oluyimba nga omanye abayimbi tuba tukola music wabaawo royalties ne rights kati oluyimba la remix rights za Panda rights za Panda era yaluyinako obuyinza olwa remix kati nze nakola olwange oluli original Panda nalutuulamu awo nalusa ku albamu ye gye yafuluma EP yafulumya EP mu covid kati EP eyo yatambula so nali njala kubuuza oluyimba olwo lwakyakamu kitono aye nemwana lukola kinuzikira lumu so covid lwansonga ne so singa oluyimba olwo nakati okyalulyako singa nakati era lukyali kati tolinako kirowoozo kigamba nti nzizemu ndupushinge anti kali olaba music buli omu buli luyimba lulwako erukuteeka kati oluyimba olwo lulina we lwanzisa kati ate mba ntunulira kukolayo ki omanyi nti nali toddamu olwo tugenda kwesibamu olwo so kati awo Panda alufulumya ku EP ye lutambula abaana balutegeera badijje baluzanya bikyawo nange nkomawo e Uganda we nadde e Uganda nga nze nkola olwange olw'original olwasooka nga ndushootinga video ng'era egendayo ng'etambula nnyo etambula bulungi weyina kati abantu ng'emitwalo 6 abakalulaba lutambula atubeerawo mpola naye kati nga womanye Uganda era bwodda ate oba olina okukyusa envubo omanyi bagamba enswawo ekyusa amaaso anaawe okyusa envubo ate kati wano oba olina osooka n'otereeza beesi ey'ebyenfuna kujja Doha already erinnya lyali limaze okukwata abantu nga bakwa businesses Dubai bakutegedde kale okusingira ddala nti ensi z'abawala buzazikoze ekigulf countries zazikutegedde ne Uganda of course bakutegedde naye okusingira ddala nti wafana n'ezi businesses ki ekikujja bakutika butisa okuza wano tokyaddayo tebantikka Doha nakoowa ng'omuntu kuba Doha nakolayo emyaka 7 n'olyanga okooye nempuliranga nkooyeeyo kale naye ng'ogyeko koowayo wali okyafuna kasente era nga music yatambula nali nkyafuna kuba baali bampikiranga n'eddiiro eza World Cup kuba we naviirayo ate World Cup yali akola ki ayingira buyingizi 2022 ani yakuloga kojja ani yakuteekamu entaama awo ng'olagenda kukola akasente bakwatamu sikundoga naye like nze yeesalirawo neŋŋamba kuba naye nabye ntambuza e Uganda neŋŋamba Doha naye kati okimanyi nti wakkakkanira ddala wadde Uganda anti kati Uganda okomawo slash erinnya lyali livuga nga tuli wano nga tuliwulira ng'okyaliyo Doha era nga abayimbi betuwulira bali eyo kubanga nzijukiranga ne ba promoters bateranga okutegeka tobula ku posters gwasooka mukubye wano wali amaanyi ge walina ate waneeno wakakanira ddala anti kati wano osooka soma ground lwansonga ki music wano nawobbanga ki wano mazeyo emyaka nga 2 ku 3 olowooza emyaka nga 2 ku 3 wandi tutona kyokubyewaawo
anti kati wano omanyi Uganda omala ebbanga nga togiriimu esumbuwa abantu Uganda omala Doha ndamu noyunga Doha Doha naye n'ekirowoozo ekiddayo naye ojja oba oli mutiki nga toyagala kwogera mazima tebantikkako kubanga tosobola kuŋŋamba nti wali Doha ng'okikuba fena twakuwuliranga era nga tugamba gayo yakuba emikolo gitu kubanga emikolo gituwuba lulimbe lwakola ki olwasinga okutukumanyisa n'okwagala okunoonyako ssaawa zino omuntu yenna abala waligambye nti Doha eyo baali bamanyira nga bampa emirimu nga bakola ki singa tobadde mutike ekojja wali badde oddayo siri mutike tebampa gundi deportation nze yeesalirawo ne ŋŋamba soka lukyala kibalira waneeno nkoye lwansonga nayina eno byentambuza kuba kati eno nina ebintu byenkola eno e Uganda omuyimbi Shani Styles omumanyi Shani Styles muwulira yakuba akayimba ngenda ku kyeyo adda akubira kwano kasuka nizidemu mukubira katono nnyo njagala mugamba tukola ki tugenda concludinga yakuba akayimba ngenda ku kyeyo naye asiga Shani obadde onkubiddeko oluse ku mafuta kati ogenda kukola bwoti olabaga amafuta waliwo ekikuba ekidda zana okimanyi ku Moviti njagala ovuge ng'odda ku Moviti naye waliwo ekizimba osobola okukibuuza oba kale kankwe live location so that otuukira ddala ku location kwendi mbadde nkyalikuwa ne slash hitmaker emikolo gituwuuba tewaluwulirako kati ndi naye saakalo nomwana mukolayo ka kolabo oli Uganda naye ali wano yava Doha inshallah kale kamama ngenda kuba nkulinze kankuwe live location so yono Shani Styles nawulira akayimba ke baketa ngenze ku kyeyo basidda ku kyeyo ngenda ku kyeyo lero ngenda ku kyeyo mayo obuyimba bw'ekyeyo butambula nnyo like abaana bankuba kyeyo babuwuliriza nnyo bagala nawe okumanyika ku nsonga yaabwe anyway tukoncluding kojjange slash tugenda kulanga tukunoonyako tuwulira kiki ky'obufumba ekipya kikyozzaako munoonyako naye kati we nakomawo Uganda nkola ebintu bingi nina kampani bagiyita Saju Real Estate Development oba developers nakolanga ebintu bingi nga omanyi nga toli waka ebintu ebimu batosobola bikwasaganya ezo zimu ku nsonga n'ogamba nga nembeere kwali ku ground nasooka nembeerako ku ground wano nsooka ate ntambuza bizinesi zaawo nga omanyi music aba passion tosobola mulekerawo kituufu esaawa yonna omuyunga naye ng'okyafumba inshallah ojja kutwongeramu akala akasingako ne ku mikolo tujja kuddamu tukubuuze tukunoonyeeko otunyumizeemu kati kiki kyobala kikyozzaako oli mufumbo onoonya olwakadde byonna tetukoze eki tetuuseyo ebigambo nga bitaano ebisembayo eri yenna awagira slash oba oli yenna eyanyumirwa akayimba eri yenna awagira slash munoonyeeko ku mikutu gyange gyonna social media zonna oyo awagira slash nenga badde yagwamu amaanyi wabula by the way abawagizi bange bangi bali disappointed nnyo bangamba slash watukola bubi tokyatuwa biki naye bannange nga omumanyi omuntu aba alina osooka n'akolaki temugenda kundaba nga nine oluyimba olw'amaanyi ate nga siina ssente so kati olina osookako ekintu eki sente yeetagisa bizinesi zeetagisa ate music passion mwena bafaani bange kyembasuubiza nti nja kwongera mbawe music kuba ye akyaliwo n'ennyimba nnyingi zempandiikidde abantu newankubadde sikolaki newankubadde siyimba so kati ensonga eri bwetyo munoonyeko ku social media zange zonna YouTube mumeera ate saawa yonna ngenda bateera yakapya munene yenna gwali owandiikidde oluyimba wano anti kati abanyene abasinga twagenda mu agreement nga sina boogera kenkitegeera kuba kati oyinza oba disclosinga tusiibule naye nga njagala tusiibuza ne kano kabisekiso gayo ono bebakola akayimba kabisekiso nekyewaggula video ye nagiraba eyaki emikolo gituuba naye saagiteekako nnyo focus kumanya muntu yaani so nali so surprise okulaba nti yono nengamba wow subhanallah era kyewaggula oyo tuludde naye nga mulaba gayi wange nange ndikyaliwe yajja nambuuliramu nanga mwana waliwo ensonga bweki ne bweki naye
tufumbe obwongo tukoleki tuteekeyo akayimba nina kyenjagala okukola ki obubaka bwenjagala oyisa emuga tekirina buzibu omuntu emitwe gyonna weegiri nga tutandika tune ne tugiwandiika eya bisexo tukubire kwa chorus kokka Jono bamuchawa nnyo neyechawa bamuchunga nnyo neyechanga sanchimanyo li bisexual bisexual twalikwataganye naye Rachel bisexual oli mukazi yoba oli musajja bisexual twalikwataganye naye Rachel nagamba gono ekidwago lwogudde olukutudde pata banaye mubatulabire atakumira apeera akole ki emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka zipata zitugatta eno ye saawa ya pate kyosanga obuzina bule budansidate bino bidansidate mikalabanda n'obukondo ne twesudiya mu bulitika gy'amazina abamaganda nakadodi ne bagawanika kyosanga bamaswapa neseka kidongo kivuze tayasigadde mu ndweka everyday Saturday every week check my calendar every month Monday to Sunday tuba mu kuvimba mu kibala nga tososodde myaka emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka zipata zitugadda emikolo gituuba buno bubaka butuuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka ekibala kitugadda bampita slash Mr. Mikolo ekinzunza kubula yanoonya mane bebine bola banyilila tulya bikoko bakuba yaye bakibuga banywa kitoko we okonza nonyila siwali mu kusoka wano tuwe wetudde wali mukasonda sembela kwadeko akawatuko nga koja kozina bulunye bodda kulaba ogaso Mr. DJ togeza notuwe migati tutusaba sikide tuyo ya migati ojongoza bese kule na mabati tutwagala tena bilibili bidati ngambe togeza notuwe migati tutusaba sikide tuyo ya migati ojongoza bese kule na mabati tutwagala tena bilibili bidati emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka zipata zitugadda emikolo gituuba buno bubaka butuuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka ekibala kitugadda emikolo gituuba gino emikolo gituuba ebilala we bitulwanya abakazi mpaka zipata zitugadda emikolo gituuba buno bubaka buyandiswa ebilala we bitulwanya abakazi mpaka ekibala kitugadda Rex Tetra